Da, sinigambo. Omanyi buli lwembeera n'omuntu nga mulinamu muli ka feeling mba mpulira essanyu mu kyo. Keep your feelings. As in yes, feelings siza genda just mukwana. Kye nali njagala tuddemu nga tuseka tunyumya. Omanyi life bwetambula bwekyo. Nze byabakazi nabivaako. Walla. Wali owuliddeko nti Kasolo ABCD okujjako matooke ge ne bino bye mugamba munne n'olugambo naye nga njogera mazima. Ye nkunyumiza ki? Ono eyantumanga gy'oli gwe twalyako akajja. Omutegedde? Omukulu Loni? Talinaayo ali bunda. Tonagamanya? Ate nandigategedde sokole. Oli omwana awakisa. Bameka balinayo abawa. Era wawona. Akakana kaali kako. Wawona. Nze nkubuulira. Ogu. Kalasi. Waliyo. Nze nsula naye. Omanyi okusala ekigambo. Nkugambye wawona. Era mbakutuuza nsonga ezo obusente n'obukwatako n'oyitika n'ogw'amatama. Singa kati gw'ogamba Kasolo alinayo kundagala. Weeyasula nedda kiri bwe kiti. Sandigambye ekyo oba wena eddagala erijjamu olubuto. Oba okitegeera bakisinzira n'omuntu. Gwe baali batuma wali Kataala sente wali ng'olyanyi. Si Kataala n'ekintu nali nkyeyagaliza. Bamaze okukukyawa ate gw'oteeka eri oli musiru okujjawo ng'olimba odooli. Siya. Nze ndabe tusula wamu naye. Nkulaba era mu lumu ng'ojja. Ove ku buliri bwange odde ku bubwe. Olw'okuba obwange wagana okukyamako. Okyame wali. Mbawulire era nga museka. Oyo muzadde tagwayo kubuuliro. Ajja kuntuzaamu. Yakoze ekire. James alina ebigambo omutegeeza. Omusajja nyumu. Tagwayo alina lugero lubeerera. Alina beemu. Makanisa n'ebyabakazi. Ate kati nze ye beemu ye. Erina ttali waayo. Mukazi ono alina beemu oba alina ekyalo. kati ate buli abumudemaze mwali badde mugereko Omusajja bbanga yamaze ono Loni nze mutya. Kise mugerako. Nze mmanyi mukazi omuntu atamusengana emirundi egi. Mukazi ki? Mukazi ki? Tomanyi mukazi we? Mukazi ki? Nze namwombalira kumanya obulabadde naye ebbanga eddene. Owulire obadde owooza mbu nnyina bangi kati n'oyo mbangende lwasalukayima ne basisinkana bangi era namunyayo oli gwe nakusanga naye owamataba manene ow'ebbeere eddene kyalina entuumu y'akabina. omusajja tojja musogola ono omulaba labayo ne sente ze nafuna ze nakugamba ze bampeereza namusisinkana naye n'oyo Irene. Yes, alina mukwano gwe bamuyita Irene. Nze kya Irene kye njagala. Enkeera muŋŋambe nti n'olinayo ku ddagala lijjamu embuto. Munnange ekiwala nno bw'olaba ekiwala kye yafunisa obuto. Nakyo kimanyi? Kiri awo. Manyi kati goyinza okuba nga tomumanyi naye kati nze mununze siniya waamu. Mpulira bibyo. Yakifunisa olulule naye baavu. Kikaaba kikazi kyati. Tamanyi nti ali kafumisi. Oli Loni omumanyi. Kati ate alina kano simanyi bakayita kaani kali awo akawala. Bambi. Ngenda nenkatunuulira ne ngamba kakati kano ko kennyini essaawa zino kafaanana nga akajjamu olubuto. Kawala akyako nga sikati. Kakati kali awo katono kamanyi so waliko konako nakulengerako konako wadde amutambula muyita ku nyumba ez'abamasavu bwemuti. Omuntu gwe manyi yetti. Otyo. Katina tokalaba nti nokona kalinga akajjamu olubuto.
kati singa bakafuniza olubuto olowooza kaba kafaanana ate bwatu kiyinza okunyirira aluwanyirira oyo alinga omugogo omukadde ate kati okumugogo omukadde nekigana okuvaamu ekintu ekinyirira jukira wano waba wamunyiriza wali olabye omugogo omukadde oguvaamu ekinyirikisa ekitukula omugogo gwawukana n'omuntu naye era kati nnyo naawe amagumba gali kungulu galinga zino ente z'okuddungu ng'ogamba muno naye ayinza okuba nti atereka omwana ate omeze n'oluma mpola obadde manyi ng'osaaganya nnyo ebigambo mbiri ate nze sibiriimu bwe bakukwata ogwokubiri nga bakusabula sibimanyi oliddeko sinnakulabako ate era tobyogera ate nga nja byogera ate kati awo nja kwega bizimbu ntambuza matoke gange ebyolugambo nabivaako wano wali onzita wankwata mukazi gwe kati no nengenda neŋŋamba kino ekiwala ki Josephine nkigamba nti wabadde era gwe kasolo nkumanyi nyini alina okuseetinga mukazi oyo ani tujukize naawe nze sirina mukazi bonna nkwana bakwana ate tebanjagala nali nkwana bukwanye kikazi kyo nali nkwana bukwanye kikwagala nya kyonna yagaana nali nkwana bukwanye era bwena basisinkana eyo nga bogeraga oyo bawa era nja kumulabya nali nkwana bukwanye omwana nange okuba sirina bifaananyi bye nandi mukifaananyi Josephine nasirina mukazi gwe bayita Josephine nali nkwana yagaana ate oyo yagaana noonya bunoonya era bwe baba ayayina yampangi wabula bwe ndiddamu okumusinga nina mukuba ekifaananyi sinagende okumukuleetera olimanyi kigabo kinene bwekinene kiwanvu Irene mukwano gwe mweru ali awo Josephine yagaana Irene gwe yagala oyo Josephine sinagye mwegala ngezaako kunoonya sanyu naye bikyagaana bwe baba yagala Josephine naye nabasanga muli mulaavu bwaba yayina omwangu okola naye nawe Josephine omanyi sikola naye omukwana noonya omukwano gwawe gwemanyi lwewayita Josephine amanyi agafaanagana nedda naye naye alina mukwano gwe Irene Josephine mukwano gwe Irene nze simanyi Irene temubanga mwekolamu olaba okwera Josephine ye namukwanako n'agaana walyamu namukwanako n'agaana gwe walyamu noonya bunoonya mukwano gwo mukwano gwo galino twetaaga okumanyagana gwesisinkana tubasisinga nti ono omukazi wange ekitali ekyo tujja kwetomera tetulwanire bwere nze bawange bamweta Irene siraba ayitayo Irene omumanyi niyo oteeka okuba omumanyi kuba mukwano gwa mukazi wo Josephine tomumanyi eyo nendaba ayitayo nina Irene gwe nali mpuliddeko kati byebyo nno naye nga tufuna akadde tubasisinkane nja kumukuleetera gwe linamala okutereeramu bwenti ne bwomukubira kafaananyi nkuba akafaananyikwatira feesi yokka buddamu bizibu noonya bunoonya omukazi sinajagala naye yakulaga nti abakazi bengulabye kati kiri bwesi kirabika nkyalina ekizibu kizibu ki noonya wakufuna mpola mpola nze nesimu Morris gye wankubidde yandaze nti n'oli munyiivu naye simanyi kikunyiiziza kiki lwaki ompita buuliza ddala mutuufu kyonfudde njebuuliza ddala ate okufuula ki toyinza kuŋŋamba nti ate osalewo okungattana mukwano gwange mukwano gwo ki Morris Ronald amaani gonna nagafuna
nti ongattako Ronald. Nze njagala Ronald. Ani yabigambye bebe siwulidde. Ani yabigambye? Tombuuza ani gwe yabigambye. Wabula njagala mmanya kuva mu ggwe oba kituufu oba si kati gwe wazze osazeewo nti kituufu oba nga si kituufu. Olaba nga kituufu oba nga si kituufu. Kusaidiyo. Kubanga okusinziira ku ndaba gye ndabamu ebintu. Okusinziira ku ndaba gye ndabamu ebintu. Ndabira ddala nga kituufu mu buli ngeri yonna. So njagala mmanya kuva eri kwenyonyola okuva eri ggwe. Ronald. James mbadde neebase nga nnyina n'ebirooto bye njagala okuloota biganya. Manyi nze bwe neebaka mba njagala ndoota ebirooto ebimpa essanyu. Naye embeera ezikulemesa okuloota. Nyina ebirowoozo. Nze kati ngugumuka bwe neebaka. Kiki? Nolowooza omulimu. Nolowooza ebizibu ebikujjidde. Nedda embeera ejjattereera twongere okusaba. Bizibu ki ate ebirala by'olina? E Uganda waliyo ebitagatta. Se Uganda. Kuno. Ku mulimu. Rasi. Daasi wabadde. Eyo wavaayo wenna wakomawo eno. Alina vaayo nzenna. Kiki? Waliwo andi obubi. Ani? Kiddemu kyajja omwana. Waliwo kiddemu kye nalina eyo. Nyumira olugambo naye ate olujja kulunyumiza. Wala kyagala ne kijja. Olunaku n'olu. Nkikubamu mpaawo bya kiyaayi. Yesebo. Wafuna dda n'essanyu. Leka naawe. Nkikufuna ssanyu. Naye mbaga ninamalayo kali akalunga tekuli bakazi. Kati ate wozze eno. Nga tekuli bakazi kati mwana bwe kijja. Okuddeko nno ggwe. Nekyaŋŋamba kiri mu safe days. Nekigamba twambale nekigaana. Nekiga twambale nekigaana. Kakati mba ndi awo nga kyemukubya amasimu gakunkumu. Ate manye nina amawulire amalungi. Agamawulire malungi. Kikyoyigizaako kugamba yagamba nti no. Mbwali lubuto. Kati ndi wano ekyaddala. Ebizibu nno bingi ekiri ku nze naku njereere. Simanyi nakumanya. Kiki. Era sitole y'emu naye. Naawe olina ali olubuto. Tali. Tali lubuto. Abawala beekoza yabiŋŋamba naye nze nsuubira tali. Naye n'abawala nabo bazibu. Lwaki apapa mangu bw'ati funa olubuto? Ali tali. Konze so kubanga Ronald, nze first of all masimanyi nti mukwano gwo that is one. Secondly, yankwana fine. Ngole omukazi wakwanibwa. Naye samanya nakumanya nti mukwano gwe kyonna kikugambye. Nika tolonga lwaki togaana? Ko kitegeeza nagaana namugamba nti tusigale nga tuli ba mukwano bukwano sigenda kwagala sikwagala omutima gwagaana nannemerako. Nasigala nga akuyita nakuwayo 10 okitegeera. Naye nga simwagala namugamba nga Ronald sakwagala. Nika tolo kimaze bbanga ki? Sigene naye gwe just no namugamba. Ye kituufu akimanyi nti namugamba sobola mwagala. Era nze ekyobola nze n'okuseka. Kubanga simwagala. Kati ebyokusula ewuwe. Kwegamba eringa gyofuula business. Muzijjamu eza visa. Nemujjamu sente za visa. Morris oyagadde bwagazi era okuyomba. Si kuyomba. Go wampa sente za visa. Kati ebya Ronald. Ronald yampadde sente za visa. Tuyinza okuleeta ebintu kasibinaako buyolezi. Ani yabigambye yoyo. Ekyomuntu yabiŋŋambye sooka okiveeko. Abantu baagala okutabula abantu kuba nze tampanga ku sente za visa zoyogera. Ekyokuyisisulangako wa Ronald. Twenda ng'egyogenda kukakasa nti si bituufu. Ye yajjako n'andaba ewange. Ne twali na kyabaawe era twayogera bugezi nga ab'omukwano kuba namugamba oli mukwano gwange naye oyagala okumpuliriza Morris batogenda mpuliriza naye togenda kati oba ompuliriza tojajinga then listen to me cause oze kufuna kituufu ate you're running to the conclusion sigana amanya nti bigenda beeramu bina amutuufu Morris nze gwe gwenjagala Ronald simwagala mukwano gwe simwagala mubuuze ekituufu omuntu gw'otagala ye mubuuze ekituufu newankubadde naye omuntu gw'otagala nobeera ng'omugyamu sente kubanga namugamba nga tawulya nemugamba tusigale nga bamukwano nga tawulya n'omugyamu sente ate ziriwa ze mmugyemu ate zongambye nti yajjanga nakuwa 10 nakuwa ate era ng'omuntu akwana kazi mwenamwewa wabula gwamanyi Morris tesigenda kwewozaako mpaka ntya mutuufu nali manya adisi nfunye omutuufu naye ate naawe omazeemu maanya Neje nonyamba era tumusagala Morris abitegeera. Nange kyama kyange naawe. Sinnakakasa nnyo naye bambi olaba omwana oli mwagala.
ebyaddala nzomnayeakakanvu ako keyankubamu nesikamu kuba mbadde sinatuusa Veno gweno mwalimuko ne kumagezi agateesambu ate ndi mu safe days nze tegaaliwo yabiŋŋamba nemuga guli museefu kasita ozimanyi ebyange byajja buzzi buli mu myezi skini to skini buli mu myezi ganda wange sinnakakasa naye nga kati kirabika luyingira 2.3 kati nze ompa magezi ki kuba luli lulabika lukyali luto siwakira muntu kujjamu luti ali mu kiyumba akolera bweyo naye ng'alikwata bwali alukuume bwaweze emyezi 5 ng'omusindika e Uganda ani amusindika e Uganda omanye ekiri e Uganda kati ogenda kukola oti ogenda ddujjamu owe Uganda mukoleki wamugamba olina omukazi e Uganda ate namugamba kali musindika e Uganda omugamba erere wassengaawo bwenaava ku kyeyo nga tuzimba nyinayo poloti tongamba nti olina n'ennyumba nga mulimba nga mugamba ng'omulimba bwamala okuzaala ng'omuwa buyambi ng'omugamba ku sente z'obuyambi kwenkuwa pangako omudaala nali njaga kukuma tunde ennyaanya baana babiri ekyo kizze nze nondaba nalowooza ku by'okulugjamu nendaba ng'ekyo kibi sisobola kikola kati nange ganneesibye ate owange sisuubira nti asobola n'okukkiriza okugenda e Uganda ennaku njereero enno nze ebizibu by'amaanyi ennaku zino zonna tondaba nga siba ku ssimu mbeera okwo neebuzaabuza nina ebirowoozo naye lwenda okukola nwezezipu oba bebituuze kati bwetunagenda nga tusigawo obusizi buli woogera ofunira bufundisibo naye ate nakyo si kyangu tugezezzaako naye si byalo webakonjira oloota nange kanyengere mu luuma kisana kikingi naye olaba nange walipadde ku magezi ate agaaki nze kati ngenda kukola nikati ogambye musindika e Uganda kati ogamba ddi gwoba okozesa naawe wange badde sagala musindika Uganda naawe muzaale muzaale mwale naye nze mwana ebyokuzaala kati lwaki tulina ebizibu ebifaanagana gwera gwe byewakolanga ku ssomero byenyi saagala nakunjereere tobanga gwe wansiiga emize emibi